Yes, nyesi myo balaba oba bawuliza aloe vera ekigaji kino twakitandika nga abasaaga naye kifuuse ekyetunzi mu Africa buli nsi etukubira bakyagala naye kyekiyamba kiki si ddagala kyetuyita supplements ennyongereza ku biki by'obadde okozesa terina kyeriwonya wabula liyamba okuyonja omuntu notabeera namukka kufuna haniya notanyigiriza butwa obukyafu bwogenda okusika emisuwa gy'emabega ofune piles oba hemorrhoids notafuna mutwe kuluma notalumbwalumwa musujja bw'okozesa ebintu bino oba mulamu nnyo nze mbikozesezza emyaka kati 22 sirwala bulwadde tojja na buli weesiba olubuto oleeta ebizibu owunya akamwa owunya enkwawa kati okwewala ebintu ebyo byonna olinyisa cholesterol nayitirira ofuna ennyingo okuluma kati mu kifo ky'okubeera ng'ojjanjaba symptoms bw'okozesa ebintu bino okwewala endwadde obeera bulungi emira empeke bbiri ng'omaze okulya bw'olaba zikugonza nnyo mirako emu ate ennyangu twateekanga mu bikebe naki kati oteeka mu nsawo yo n'ogenda ku mulimu n'otuuka akantu kano ekintu bayita omusujja mu bulamu bwo oba omuntu bw'atandika obumukozesa tojja kusanga buzibu singa tandika ebintu bino n'obulwadde bwa sukaali tosobola bufuna kubanga ekireeta sukaali okubeera mubi kyekizimbulukusa okuba nga kingi nekigenda mu saayi ne babukebera ne bagamba nti oli mulwadde omuntu alwadde sukaali abonaabona kuba aluma omutwe yeerabira aziba amaaso amaanyi g'ekikulu gafa bwabulwadde bwatawona era tamala gasalaasala omulwadde wa sukaali kati bwe tuba twewala ebintu bino tukozese bye tuyita ennyongereza ku mmere bino si ddagala nnyongereza ku kikiwandibadde okozesa so bandibadde abantu bakyettanira fena tukyettanira kuba abanaye abantu bavudde Nigeria banaso bitwala banabitutwalako ate nga banandika okuleekaana eddagala balitwala bweru tetulina kyakukola ffe naye twagala abafirika muleme okufa ebyekijega twagala mubeere balamu era tubagaliza obulamu obulungi